Nsanyusa okulaba naye. Nange mwami Kisubi. Mbuuliza ku bannayuganda batulaba. N'ensiimye omukisa okulabikako nate eri munnayuganda omulabi wa UG Updates. Weebale gy'osinziira. Happy New Year to you all wherever you are. Tubaagala ate tubaagaliza. Mwami Kisubi neeyanziza. Weewaawo kuliko omwaka oba weebale guyitamu. Taali sebo. Naye weebale guyitamu. Baguyiseemu. Kama mulungi. Tulinze kulaba kalulu bwe katambula kubanga guno omwaka gwa kalulu. So tulindiridde buli omu. Temunnalagula simanyi kiki luli wali otugambangayo obugambo so simanyi oba leero onaalagula. Museveni Katonda yagambye eki, Bobi Wine yakugambye atya, tunaawulira ky'ogamba naye ng'oli otya? Nze ng'omuntu ebbanga libadde liweze oli otya? Neebaza Mukama, sirina kwemulugunya. Ku bulamu bwange nkoze bulungi ne buntunako era olaba sifiri bubi. Stress ntono. Ntono. Ndi musanyufu akamwenyemwenye okalaba. Katonda nkoze bulungi kyensobola okugamba. Nokakasi. Ankoze bulungi. Ndi musanyufu. Oli bulungi. Kikola bulungi ekyo. Kiba kirungi okusanga munno nga ebintu nga bitambula bulungi. Okay. Sina nnyo kye nneemulugunya. Campaigns oziraba? Sirina kye siraba. Oziraba bwe zitambula? Byonna mbigoberera. Bannayuganda abamu beeraliikirivu. Era simanyi mmwe abasabira eggwanga, ababuulira enjiri ki kye mugamba, naye waliwo abaagenda mu Christmas mu lusooka n'essaawa eno tebannadda ku mirimu, tebannadda Kampala, nga bagamba nze nzira akalulu kawedde. So ekyo kiraga bulazi nti waliwo abantu baffe kye batidde munda omwo. Abamu bagamba nti genda okalonde, kakuume, kabanje bwe baba nga tebalangiridde ku sayidi yo. Ebyo byonna tubiwulira. So simanyi sayidi yo bw'ebintu bitambula bityo, biraba otya okutwaliza awamu? Neebaziza nnyo mwami Kisubi omukisa gw'ompadde. Nange naakadde okuva mu kyalo nagendera mu sizoni ya Christmas. Ate era mbadde wakudda ebyaddala nga okulonda kumaze kuggwa ng'abaana bazzeemu okusoma, naye wakati mu kubeerayo mbadde sirya buli mmere nakwebaka nga nfuna akaseera kange mwenjogera ne Katonda, era Katonda naye n'ayogera nange. Kyekyampalirizza okunoonya oluvannyuma lw'okukiraba nga nina okwogerako eri abantu ba Mukama. Era wali w'obuulizza nti temunnavaayo kulagula. Sizze kulagula naye ndeese ekigambo Mukama kye yampadde okugabana eri abantu be mu Uganda ku nsonga y'okulonda. Era ensonga lwaki ndi wano taata. Oze okusharingako naffe meseji ya Mukama gye yakuwadde. Yakuwadde bubaka ki? Okusookera ddala mu byonna enziriza Katonda ekitiibwa n'amatendo. Mwami Kisubi, Katonda nze ankoze bulungi. Kyensobola okuddiŋŋana Katonda ayogera eri obulamu bwange n'obw'abalala, era mu bintu byonna sinnafunayo nsonga kati nze nzija ku Mukama. Musemberera buli kaseera y'ensonga lwaki naye tandiwala. Abantu ekiro twayogerako emirundi giri egyayita bwe twajjanga tusisinkana nti abantu abasinga obungi beebaka ekiro obudde ne bukya nga bakooye kusinziira buli omu gy'atawukira n'atuuka okugwawo nga mu butuufu obamu alamu ze ziba zengulu. Abamu abaana oba bakaabye ekintu kyonna kugamba nga waliwo ekimuzizza engulu naye nga singa si ekyo yandisigadde akyabase kubanga yakooye. Naye nze kiri mu mutwe mu bwongo nti nina okuzuukuka ekiro ne bwe mba mpulira saagala ŋŋendeko mu maaso ga Mukama mbeeko ebigambo bye njogerako naye. Essaawa omwenda? Essaawa omwenda. Manyi batugamba omwenda ogwo gubeera ki? Essaawa mwenda. Lwaki muzuukuka nnyo mwenda? Mulimu ki? Bulina kakunyizo kyako? Kati mwami Kisubi, essaawa mwenda si mwenda mwokka mwe tusabira. Naye wakati w'essaawa 4 n'omukaaga
omuntu osaba. 69 osaba. 11 osaba. Naye kati gwe olondako time ekufevalinga. Noganze wano nja kuba free oba wano ekintu bwe kityo. Nze 9 gwe gusinga okunyanguyira. Okay, so osobola okulonda w'oyagala. W'oyagala. Mwattu nonze kye nali mmanyi. Manyi bw'ozuukuka ku ssaawa nga 9 awo. Owulira ensi yonna nga nsirifu. Nze kyempulira kyokka. Nali mmanyi nti oba y'ensonga lwaki abamu bakozesaawo. Nze nange ensonga lwaki nalondawo 9. Nti olw'okuba abantu bonna abasinga babanga mbutuufu n'obadde ogenze out ku 9 oba opapa kuddaka oba oba wakomyewo dda. Kati mu kiseera ekyo ate woddira nawe oba oyagala kwebaka buki. Ate gwazuukuse ng'ensonga ekuzuukusiza si kunywa mmindi, si kukola kunywa mwenge, si kukuma ddagala simanya ku kyoto, si kunaaba mwenge n'amata, ng'ensonga ekuzuukusiza kunoonya Mukama, gw'obeera n'enjawulo n'enkizo mu maaso ge. Kaisaawa eyo ey'omwenda esingako kuzina endala. So mu mbeera eyo yampanze eddembe nembanga yonna gye mbandi kirabika 9 gwe nja okusabirangamu. Mu kusaba kwe mbaddemu natandika omwaka ogwaggwa okusabira eggwanga kubanga nali nkimanyi bulungi nti gwe guno omwaka gwe tugenda okukyusizaamu obuki obukulembeze. Naye ensaba yange nejja ebanga eyawukamuko nga bwe mba nsaba njagala nnyo Mukama abeeko kyandaga nga nkiyaayaanira. Ekiseera kyaffe kye kino omukulembeze mwayina okukyukira kubanga bwe mba nkuzaayo katono kuguli omwaka giri ejaggwa era najja ne ŋŋamba abantu kye nalaba. Kati ku luno neera ndabye naye nga kyawukanako katini kumpi kiringa ng'era kifaanaganye. Naye kino kyazze kitya. Abantu ba Mukama mwenna gye muli buli omu gy'osinzira okundaba nga sinaana kwogera nsonga yennyini. Message eno bw'oba ogifunye gwe n'oba togitegedde nze nsaba gisheyalingira omuntu anaagitegeera ate oba oli awo yajja okuyamba ate era okugikutegeeza. Katonda ayogera naffe ng'atugamba, nze yampadde byawandiikibwa 2. Ekisooka kyadde mu Isaaya 1:19 oba Isaaya 1:19. Kyadde kitugamba nti bwe tunaagonda tunaalya ebirungi by'ensi nga tuli bagonvu. Kankisome wano nga bwe kiri kubanga kyabadde mu kugonda. Nze obondese Ebya Bayibuli si bintu byo. Bintu byange naye mpuliriza biwulirize. Tobitegeera. Yagambye bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi by'ensi. Bwe nabadde nsaba nga kye kyandiikibwa kye yantaddeko nga mubuuza munaalya bwe munaagondanga ne muwulira munaalya nga ebirungi by'ensi. Kati amakulu gaakyo kyabadde kivunula kitya. Nze nadde mubuuza nti ekiseera mwe tuli kino kati mwe tugenda okusobola okulabira ku mukulembeze omupya kuba okuyaayana n'ennyonta weeri abantu baagala baleko ku mukulembeze omupya ate nga abo be basinga obungi kubanga amazima bwe tuba tuzze mu kwogera amazima Mwami Kisubi kyeraga nti abantu baagala okulaba ku mukulembeze omupya. Kati nze awo ne nvaayo ne mbuuza Mukama kiri mu kwagalako omukulembeze ono omupya eyamaze abantu okumusiima ekiseera kyatuule ku ntebe nampa kyawandiikibwa kino. Tekyajjayo bulungi nnyo makulu kusinziira ku kye nadde nsaba. Ne neeyongera okusaba mbuuza Mukama nayagadde mmanyi nti ekiseera ky'omukulembeze okukyuka kyekino. Ne nfuna akabonero. Omwami Kyagulanyi Robert Ssentamu abantu abasinga obungi abataagala kuwulira ng'omwogerako ekintu nga tekimuwanika ne mufuna. Naye bwe yazze si gwe gwasoose njagadde kutuukira ku kino kuba kye kyasinze okugyayo impact ku sayidi yange. Nze mabega yonna nga mulaba mu bifo by'enjawulo ne message nga ziri kiriya. Naye ku kino kyabadde nga ku luno abantu baabadde bangi okusukkuluma mu kifo we yabadde. Naye nga ye atudde katebe kennyini nga kentuddeko akapulasitika kano oba buba bwa nayisi zonna kampuni ezibukola. Ng'abantu bangi ng'era bwe kirabika ng'akuŋŋaanye mu kifo.
naye yabadde atudde yekka nga tewaliwo muntu yenna yabadde amwetoolodde naye nga munakuwavu nga n'emikono gye agitadde ku ttama bw'ati yabadde alaga ng'ali mu birowoozo bingi nga tamanyi kyakozzaako ng'omuntu obeera ng'oli mu kifo naye ng'oli sitaaka onoonya ky'ogamba abantu nga tokirina kati ng'abantu bonna bamulinze abagambe ky'alina okubagamba oluvannyuma lw'okusuzuula nga byonna yabadde azze ng'abalagira obagamba tebyasobola kutuuka kati nga mweraliikirivu ng'alowooza ku kiki kye mba ŋŋamba abantu bano ku luno kati bwe namulabye ne ŋŋamba omwami ono bambi ng'atidde nnyo talina kyakugamba bantu neetaaga musinkane njogereko naye naye mu kiseera ekyo ate nabadde nina appointment nga nange nina gye ndaga ate ng'eri kyadde nga nti nina omuntu nga nina appointment naye ng'essaawa we zisukka sikyasobola kutuuka ki kumulaba kati ne nga kansuke ŋŋenda endaba oli then nkomewo ndabe ki ono ne ŋŋenda bwe nagenze ekyoto ne kyeyongerayo nga kiyunga ye yazze ng'alaga nti yeetaaga okumuyamba kati yes ye yennyini ng'alaga nti yeetaaga obuyambi kati neŋŋenda maaso nga nsaba niŋŋa Mukama neetaaga okuyamba omwami ono mu ngeri ki ntya muyambe ntya awo eddoboozi we lyajjidde eryogera nga ligamba nti asobola okufuuka omukulembeze naye ng'asabiddwa nnyo gye nkikomeza nkisaze busazi Kyagulanyi ng'asabiddwa ki nnyo n'okusingawo kati bwe nakirabye ne mmanya nti tannasabirwa nnyo kutuuka Mukama gy'ayagala tukome kati ekyo nno nga kiraga ki kikomawo eno ku kyawandiikibwa kye tusoose nakyo okusaba Mukama kye yampa nga mubuuza ku bukulembeze bwe bugenda okubeera kiri mu Isaiah 19 nti bwe tunaagondanga ne tuwulira tunaalya ebirungi by'ensi ekindeese mwami Kisubi obunkenke bwe tuliko bungi ku sayidi zombi bangi abeesinze ku bwa pulezidenti mu Uganda ku mulundi guno ng'era bwe kize kiba naye babiri abasinze okututimuka kati nzize okuyambako kusinziira ku bubaka Mukama bwampadde okufuuka omuzindaalo eri ggwandaba waliwo ebintu bibiri kati bye tutandise okubaganyaako ebirowoozo mwami Kyagulanyi Ssentamu agamba akalulu bw'olonda kakuume kasobole okubalibwa toddaka kabanji waliwo mukulembeze aliko mwami Kaguta Museveni agamba bwe mumala okulonda muddeeyo ewaka kati y'ensonga lwaki nzize we nafunidde amakulu oluvannyuma lw'owulira nno ebigambo ebyo ng'omu Saidi agamba kubanja kalulu mubeerewo kabalibwe temuddaka ng'omulala agamba muddeeyo ewaka akalulu kabalibwe nga bw'ogambye mujja kudda nga kabalibwe amakulu g'ekyewandiikibwa kino we gajjidde neŋŋaalindako ekyawandiikibwa kino wano kikolera amakulu gali ludda bwako amakulu mwami Kisubi gali mu kugonda bwe munaagonda ne muwulira mujja kulya ebirungi by'ensi kati amakulu wano we gajjidde ag'okugonda n'okuwulira okuwulira kuva mu kugonda bw'oba towulidde toba mugonvu bw'oba togonze kibagambye tojja kiwulira kakati bannayuganda oba mugenda kubeera bameka kweno ensonga bagenda okuntegeera naye Mukama atugambye kugonda ekiseera kya Bobi Wine oba mwami Kyagulanyi Ssentamu nze sijja kubeera no mu kamera mbalimbe nsuubira bye twogera no bivunaanyizibwa ku ffe tebivunaanyizibwa ku ggwe nange ndi omu ku bantu abali agaddulako ku mukulembeze omupya nga sirimba naye nze bwe mba nsaba ngamba Mukama gwe weerondedde so si ffe gwe twerondedde kati ndabika nze awo wenkolera enjawulo sigenda n'abantu gwe baba bawagira kubanga ndaba bangi gwe bawagira bwe mba nsaba neerekerayo kali
nga Yesu Kristo bwe yali asaba ng'atuuse ku kiseera kye eky'omukomerera ku musaalaba ng'akiraba kituusi bagenda mumuwaayo akomererwe. N'amala n'agamba kitaawe nti singa kisoboka ekikompe kino ekintikiddwa ng'osobola okinzijjako kijjeeko, naye singa nze bwe njagala wabula nga ggwe bw'oyagala. Kati nange bwe mba nsaba obukulembeze, kuba Mukama mbumusaba, nimugamba nze nazaalibwa ku mulembe guliko, nange njalalako ku bukulembeze obukola ki obuddako nga nkyali mulamu. Kati naye singa nze bwe njagala nga ggwe bw'okola ki, era si omukulembeze gwe mpaayo wabula mu kwagala kwo gwe manja. Kati awo njawukanako ko katini n'akulonda Mwami Kisubi nga gwe nnonze okufuuka meeya. Ontegedde nti gwe njagala obeere ki meeya. Nyinza oba nze gwe njagala naye nga Mukama si gwe gwagenda oteekako wadde nze gwe nkola ki. Bale nsaba Bannayuganda oluvannyuma lw'okuwa eddoboozi lino nsuubira liwulikika bulungi. Tugonde tuwulire ebirungi by'ensi tusobola okubirya. Kati wano kye njagala okumanya nti buli omu alina message gy'aleeta. Ate era bombi balina ababagoberera. Kaakati ffe abagoberezi ani gwe tuba tugondera? Kubanga Kyagulanyi ayogera, nze amugoberera njagala mugondere. Ndye ku birungi by'ensi eno. Ne President Museveni agamba nti ddayo naye alina abamugoberera era nabo baagala balye ku birungi by'ensi eno. Kati wano omuwagizi ye taba mu confusion. Kati gwe nza okuyamba omuwagizi. Era tuyambe nange onnyambireko kubanga nange awo mba sikitegeera. Abaana ba Isirayiri baatuuka ekiseera ne basaba Katonda nga batuma Samweri nga bamugamba nti baagala kabaka gwe beerabirako n'amaaso gaabwe nga bamulaba. Kuba Katonda yali ayagala yeesigaliza ekitiibwa eky'okubeera kabaka waabwe ng'era ye Katonda. Bo ne bagamba Samweri yogera ne Katonda wo oba Katonda ffe omugambe ffe twagala kabaka naffe gwe tunaatwayira emisango n'atulamula, gwe tunaatukako ne tumugamba kino ng'atwogera naye dayirekiti nga Mukama takyagala. N'agamba Samweri waali bagambye ne basigala ng'ekitiibwa nkyesigaliza. Abaana ba Isirayiri ne bagaana ne babanja kabaka ne bamubanja. Ekyavaamu Mukama n'agamba Samweri nti genda n'amuscribingira omusajja yali Sawulo omuyiweko amafuta oli alifuuka kabaka waabwe nga bwe bakisabye. Ne kiba ne batuuka ekiseera nga ate tebamwagala gwe baabawa ate baali bamusabye oba ompulira ku ngeri gye yabayisaamu n'okubayigganya. Naye kyenjagala okuwa kyekiriwa Katonda bwe yali amaze okukoowa Sawulo ng'ekiseera kye kiweddeko byamugamba si byakola amulagira kinaakola birala nga tagondera amateeka ga Katonda eyamulonda. Yatuma Samweri y'omu agende abeeko omuntu gwe yali amaze okulonda gwagenda okuzza mu kifo kye yali Dawudi oba David. Naye David teyafuukirawo kabaka, kyatwala emyaka 15 oba mpulira. Naye David oyo kyensinga omuweerako nnyo ate nze ekitiibwa yawanga Sawulo ekitiibwa wadde yayita n'abakufuuka kabaka ate ng'amaze okitegeera nti alondeddwa okudda mu bifo byani ebya Sawulo. Naye yafuna omukisa emirundi gyawera egitta Sawulo naye nga tasobola na kumutta. Era olumu yali mu mpuku ng'awummuddeko Sawulo yennyini naye ng'ava mu lutabalo gye yali ava n'agenda mwali awummulira omwo. Omuddu wa Dawudi n'amugamba Katonda akugabudde omulabe wo mu maaso go ogenda kumulya leero bufi. N'amugamba sisobola kukoma ku oyo Katonda gwe yafukako amafuta. Omulundi omulala baali bagenzera kulwana. David n'afuna omukisa ogugenda Sawulo we yeebase. N'asikawo n'ekyokulwanyisa kye n'agenda nakyo. N'agenda emitala n'amuyita n'amugamba ogamba olina abakuuma naye laba ekitala kyo kiri mu ngalo zange. Naye tuma omuddu wajja akikole ki akikime. Yali asobola omuttira awo. Lwaki yali asobola omutta? Yali amuyigganya nnyo Sawulo ng'ayagala okutta David ng'akimanyi nti Sawulo ayagala okunzita. Naye ye n'afuna omukisa emirundi mingi amutte naye teyamukola ki. Kati ebintu bino Mwami Kisubi bw'obanga omuntu agoberera Bayibuli oba ne oba togigoberera naye ng'oli muwulize na mugonvu tugondera ono akyaliko byatugamba bye tuba tukola.
wakati mu busungu n'okukoowa bye tulimu tuwulirize tugonde tusobole okulya ebirungi Katonda byatutegekedde bwe tunaawuya ne tuba abagonvu kwe kulabikirwa ofunye ye message eyo gy'oleese eri Bannayuganda. Abasomi ba Bayibuli waliwo ekyandiikibwa ekiri mu Matayo 11:28 ekyo nno ekyawandiikibwa kitawanya naffe abalokole kitya. Bayibuli eyogera n'egamba mu Matayo 11:28 nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange nnaabawummuzanga. Naye bwe tugenda eri atuyise bwe tumukwasa emigugu gyaffe nga tukooye ogisitula egitumenya aye tusigala tugiwaniridde naffe nga tukutteko naye nga tugireese gy'ali atuyise ne tusigala nga naffe tugyagyetisse gikyatuzitooweredde naye nga twagiwaddeyo. Kuba otegeera ekintu ekyo kati kwe kwerwanira olutalo nga waliwo ayimiridde n'aggamba nti ngenda kukulwanira. Akalulu kano Mukama nno yakayingiddemu akalimu. Munnayuganda kanjagala okujjukiza buli lwe tusalirawo ekintu mu busungu wadde embeera mukoowu nensalirawo ekintu mwami Kisubi mu busungu nyonooneramu ate nange era nekindeetako damage. Nze sandibadde nno omuntu ataayagala obukulembeze buno bukyuke nga tuyiye musaayi kubanga n'ekisooka nze ekintu ekisimu ku bisinga okunuma mwami Kisubi era lwaki saasobodde kusirika nga nfunye message eno n'eŋŋambo kasita nze ngitegedde be bantu abali mu makomera nga ekituufu kiri nti amakomera tegongerwanko sinaba kuwulirayo komera lye baamenya nti baligaziye kale ate nga waliwo abalala bagenda okwongezebwako mu kkomera ge gamu gali bongere bakole ki babajjuze gw'olowooza ki ekigenda okubeerayo. Nze buli we ndowooza obulowooza ku bantu abo nga bali mu kafunda ako be bantu abasinga okwentera ennyo obuzibu mu bulamu bwange nempulira nga ngamba mulimu abamu nga babasibira bwereere naye ng'okuvaayo kifuuse ekizibu naye nga mu butuufu tebalina musango gwe bakola ki gwe bazza. Kati naawe wandibadde weetaaga okubeera omuntu oyo ayongerwa okutwalibwa naye nga naawe okimanyi tolina nsonga ekutwaza gy'osaana kunyonyola bantu naye ate ng'ofunye omukisa oguwulira message bweti lwaki oba togonda n'owulira nettuuka mu eyo Uganda etusuubizibwa empya nga weetuli tuli balamu. Kati nno wano nkuzaayoko katini waaliwo mu lubiri awo waaliyo oba nkuuka gyali misinde gya Kabaka. Emisinde gya Kabaka egyo enkuba nejja etonnya yatonnya n'ewera era we nalabira abaana abavubuka baawugira mu bitosi ne beevuluga okufaanana ettaka naye omu ku bo yavaayo akantu ako katambula nnyo n'agamba abasirikale nti mutukubemu ku masasi we are extremely happy oba naye wakafuna kaashe yalingibwa nnyo buli omu ne katuuka wala nga ye yeesabira abasirikale babakubemu ku maki ng'asabira ne banne kyesimayo bayali azze nabo kuba yagamba mutukubemu nembuuza ono asaba amasasi ku lw'abalala yazze nabo bafamire lwaki tagaba munkubemukko ku ki bazze kunyumirwa ate agamba okitegeera abeerewoko ne ku ssasi neŋŋamba ki ekigenda mu maaso wano singa asanga oli nga yavudde waka agamba siddayo nga sikubyeyo omuntu ku ssasi nga gwali mu ddisaba agenda mukolera ki yali wakulimuwa. Naye bannaddiini nyinza okugamba nti kyekubiira osobola omulaba naddala omuntu oba ng'oli mu buyinza. Mwami Kisubi buli kintu kiba kikuvunaanyizibwako okulagira abantu b'okomandinga nti wano mweyise bwe muti wano mweyise bwe muti naye bayina n'ab'amateeka agabafuga nti singa olaba omuntu nga yeefaananyiriza okukwata ekintu naawe akikkuba bakkirizibwa okwerwanako ekyo nze nkimanyi. Kati mu buli ngeri kyandiikibwa kino nno kikoze nnyo amakulu. Katonda kyavudde atugamba kugonda ti omusirikale kituufu nina byendaba nange waba obuvidiyo bwendaba naye mpulira obulumi nga butuusidde ddala ku ggumba nga naye lwaki bamulinnya bwe bati engatto zino bannange nga zizitowa n'ozirinnya omuntu sitayire eyo lwaki mulinnya ku mutwe ne bakwata kibooko ne bakuba kibooko bannamawulire nga bamukuba ku mmotoka yes ebyo byonna ng'olaba mu butuufu obukambwe bungi obukambwe obwo weebuli
era bungi. Era sitole gye ngenda okumaliriza nayo egenda kubeera ku baana ba Isirayiri era baabeera mu ddungu emyaka 450 nga bakola buddu. Baatuuka ne beekyawa nga tebakyalina ssuubi lyonna, nga tebakyalina. Kumbe Mukama yali yateekateeka dda Musa okubanunula. Naye wulira ekyaliwo, Musa bwe yali atumwa ogenda eri Isirayiri anunula abaana ba Isirayiri, abatwale Katonda gye yali ayagala bamusinzize. Ennaku nno yasooka kusaba 2 bwe ziti, mbu kirabika baali baakuddayo oluvannyuma lw'omusinza mu nnaku ezo. Naye Falaawo n'agaana ennaku 2 bwe ziti okuwaayo abantu Mukama be yamusaba. Ogenda omusinza ennaku zitya? N'agamba tebajja kgenda. Musa bwe baali bamusindika yasooka kutya mwami Kisubi, n'agamba nze atamanyi na kwogera bulungi kuba yali ananaagiramu, ngende ntya ewa Falaawo mugambe nti abo abaddu b'okozesa Mukama aŋŋambye mbakulembere mbatwale ku lusozi bamusinze ennaku 2. Nkimugamba ntya? Kama kyava amubuuza okutte ki mu ngalo zo? Nti muggo. N'amugamba guteeke wansi. N'aguteekawo ne gufuuka omusota. Mukama n'amubuuza gufuuse ki? Nti musota. Nti guggyeewo. Ne guddamu ne gufuuka omuggo. Kiki njagala okulaga wano? Nsoose na myaka 450 nga bali mu buki mu buddu. Naye mwami Kisubi ekiseera ky'ekintu nga kituuse tewali asobola kiziyiza kubeerawo. Kituufu. Obusungu n'obukaawu n'obukambwe kati bwe buliwo ku ffenna Bannayuganda abasinga obungi. Kubanga nze omuntu omu yaŋŋamba bwe mbanga mwogera nti muli baavu temuteekanga mu jjeno. Abaavu gye muli naffe abalina ssente gitwala ki? Ne ŋŋamba nti kyekituufu. Naye sayidi kyesinga okunyigirizibwa ne tugamba nti abaavu be basinga obuki? Obungi. Era Bannayuganda ensonga zonna ze bawa ntuufu. Mwami Kisubi oli wagaanira mu ddwaliro tewaliyo ddagala nga teririiyo abaayogedde kikyamu. Bwagamba nti amakubo abalinayo tegawangaala abagakola mu myezi bwezi gaba gafudde abaayogedde kikyamu. Nedda okujjako ng'alimba. Nti amasomero bannaye mwateekamu abafu abatalina busobozi abaana gye basomera obuyigirize nga teri. Ontegeera? Nti abasawo ye nga bakambwe nnyo ate ku balwadde kiki babawo omusaala mutono. Kale nga buli omu alina ensonga. Naye mu byonna tugenda bizingira owantu wamu. Ekiseera ky'abaana ba Isirayiri we kyatuuka okuva e Misiri baavaayo. Bo kye bataamanya nga bagenda nti ekkubo lye baakwata lyali likoma. Lyatuuka ku nnyanja emmyufu nga tebakyasobola kweyongerayo. Kumbe Falaawo awo naye yali abategedde ng'akimanyi wagenda obbasaanyizaawo. Mukama ne yeeraga nti abantu bange ekiseera kyabwe nga kituuse eky'obbanunula, mmwe abaagala obbasaanyaawo ate mmwe benkyukira ne nsaanyaawo, bo ne bayitawo ne bakola ki? Ekiseera kyaffe eky'okununulibwa kigenda kutuuka. Naye tekinnaba. Kino kye njagala okuddamu. Ekiseera kyaffe eky'okununulibwa kigenda kutuuka. Naye tekinnaba, aye tosobola kifoosinga. Waliwo ekyawandiikibwa kiri mu Isaiah 60:22. Kigamba when the time is right, I will make it happen. Nakikwata na mu Luzungu. Nti when the time is right, I will make it happen. Isaiah 60:22. Ekiseera ky'ekintu nga kituuse mwami Kisubi, omukazi bw'abanga ali lubuto ng'atuuse okuzaala tewali kisobola kulemesa mwana oyo munda. Aba alina okufuluma oba ayagala oba takola ki? Dr. Kizza Besigye yalina kasolaganya akagamba ajja genda oba ayagala oba tayagala ajja genda. Akantu kansesanga nnyo nga kannyumira kuba ye bw'aba ayogera abeera ne energy. Ng'olaba kyayogera akitegeeza. Abooluganda abandaba tewali wagenda kulemesa mukulembeze mujja. Bw'anaaba ng'ali mu kwagala kwa Katonda ekiseera kye nga kituuse eky'okubeera ku ntebe tagenda girwanira, tebigenda kuba bya kusika mugwa, tebigenda kubeera nga bya mpaka bya kuwaliira, tebigenda kubeera bwe bityo. Bigenda kwekola mu ngeri yonna Mukama gy'ali baateeseteese era kibeere. Era omukulembeze oyo agenda okuddako oluvannyuma lwa Museveni okuvaako. Mbajjukiza Sawulo yava ku bwakabaka n'amala ekiseera ng'akyatudde nga kabaka. Ekiseera kye bwe kyatuuka yavaawo. Dawudi n'afuuka ki? Ne kino kigenda kutuuka.